Omukulu Chris bali omunsi yagambye nti bannange tumwenyeza abagenyi. Wadde ng'embeera gye tulimu tewoomya ttooke, naye tugezeeko okubikkabikkako. Oba enjala ekuluma, mwenya n'olubuto olukalu. Oba wagenze mu ddwaliro n'otasangayo ddagala, mwenya n'omutwe ogukuluma. Naye Oweekitiibwa Chris bali omunsi nze mbadde ŋŋamba nti kagwake gutya kaakiro tabulamu. Ne bwe tunaagezaako okwenyeza abagenyi era obulumi bwaffe n'ennaku yaffe eyinza otusika ne weesanga nga tunyiiza ate ne tukyonoona. Kaakati nze mbadde nina ekiteeso. Kwata nnyoko, kwata kitaawo, kwata abaana bo, kwata mukyala wo, kwata ab'eŋŋanda zo, mwenna nga ye mukifunyeemu, buli minisita akwate nnyina, akwate kitaawe, akwate mukyala we, oba akwate omwami we, akwate abaana be, akwate ab'eŋŋanda ze, kaabe mwami Yoweri Kaguta Museveni, akwate mukyala we, akwate abaana be, akwate bazzukulu be, mweyiwe ku nguudo nga mmwe abakkufu mumwenyeze abagenyi kubanga kijja vaayo bulungi. Enseko zammwe eri abagenyi zijja kuba zitegeeza nseko kubanga mmwe muli bakkufu, mmwe muli batebenkevu, temuyinaamu njala yonna mu lubuto ebatwalaganya, temuyinaamu bulwadde bwonna nti mwali mugenzeeko mu ddwaliro ne babamme eddagala. Kakati enseko zammwe zijja kubeera validiraani okusinga ezaffe kubanga kagwake gutya ye kaakiro tabulamu. Chris bali omunsi, kwata nnyoko, kwata kitaawo, kwata abaana bo, kwata mukazi wo, ne baminisita banno bakole bwe batyo, bayiwe abantu abo ku nguudo, muyiwe abantu bammwe ku nguudo, baanirize abagenyi.